Laba engeri poliisi y'eggwanga Uganda bweyongedde okuttattana ekifaananyi kya Uganda wabweru waalyo. Abakungu bangi mu gavumenti y'eggwanga Uganda ebyobugagga byabwe byongedde okuteebwako natti ate nga n'abamu tebakyakkirizibwa kugenda mitala w'amayanja olw'ekifaananyi eky'okutyoboola eddembe ly'obuntu ekikolebwa poliisi y'eggwanga Uganda. Kampala TV 256 gwena muganda nga akyekuumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo gwe yasalawo amawulire gonna okubanga ogenda gafune wano Kampala TV 256 wakola okusalawo kutuufu atanaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okoona kadaawo kano kajjaba akakuwa notification singa wabeerawo eggulire lyonna lyetuwaniseeyo wano ku channel yaffe. Ate era okukomentinga ku mulamwa bwe tuba tutaddewo kibeera ky'amakulu ate era kwoteeka n'okusharinga. Amawulire gongedde okuvaayo ne gakiraga nga poliisi y'eggwanga Uganda bw'ekoze ekinene ennyo okuttattana ekifaananyi ky'eggwanga Uganda naddala eri abazungu oba emitala w'amayanja. Okunoonyereza kwongedde ne kulaga nti abapoliisi b'eggwanga Uganda bakolera wakati w'emitwalo 5 n'akakadde okubeera nga waliwo bannabyabufuzi be bakwata okugenda ebweru w'eggwanga okufuna asylum obubudamu kwoteeka n'okkuba ekyeyo. Amawulire gongedde ne gavaayo ne galaga mu poliisi y'eggwanga Uganda naddala mu unit emanyiddwa nga UPF eno nga ye Uganda Police Force ojja kujjukira nti bano be bambala ebyambalo ebibanga eby'amadowadowa ne unit eya CI Criminal Investigation zino nga abasirikale si bonna wabula abamu bakoze omulimu munene nnyo okuttattana ekifaananyi ky'eggwanga Uganda. Bano beekobaana ne bannabyabufuzi oba bagambe nga ba activists ne bapanga olukwe ne bategeka okwekalakaasa nga kuno nno kubeera kupange bulungi. Okusookera ddala bannabyabufuzi abasinga beekulubeesezza nnyo ku kibiina ekya National Unity Platform. Bano nno bagenda eri poliisi y'eggwanga Uganda ne batuula n'abamu ku bapoliisi ne bababuulira enteekateeka ze balina era okwekalakaasa kugenda okutuukawo ng'abapoliisi ddiiru bagimanyiiko bulungi ddala nga bw'egenda okubeera ng'etambula era nga n'ensimbi zaabwe zaasasuddwa. Kati kino bakikola nga kamera weeziri bulungi of course ez'abannamawulire okuba nga bagenda kubakwata eri ebyo bye babeera bagenda okukola. Ne batwalibwa mu kkooti era bamakinga sure nti kamera weeziri okubeera nga zibakwata olw'egyo emisango egibeera gibateereddwako. Kati obukakafu buno bwe bakozesa naddala nga bagenze ku bitebe by'amawanga gye baba baagala okuddukira okuba nga baweebwa obubudamu. Bangi ku bano babeera si bannabyabufuzi era babeera tebeenyigirangako mu byabufuzi byonna wabula bangi balabiddwako nga batambulira nnyo ku lusegere lwakulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi, pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi, Secretary General David Louis Rubongoya. Olw'ensonga nti bano batambulirwako kamera nnyingi ezimu eziri visible ne invisible ezirabwa n'ezitalabwa nga bano nno ekikyamu kyonna ewabaawo ekibatuukako ensi eyanguwa mangu okukimanya. Kati ne bano ba activists oba bannabyabufuzi bakozesa omukisa guno ogw'okutambulira ku lusegere lwa bano abamu ku bakungu mu kibiina kya National Unity Platform nga bw'aba agenze ebweru w'eggwanga ebifaananyi bino byajjayo n'alaga nti poliisi
etulanga byabufuzi. Kati okunoonyereza kwongedde okulaga wali ku CMI Ekibuli nga bategeezezza nti baakutandika olulondoola abapoliisi baabwe naddala abo abeenyigidde mu muze ogw'okuba nga batyoboola oba nga battattana ekifaananyi ky'eggwanga Uganda naddala nga beekobaanye ne bannabyabufuzi. Kyokka nno amawulire gongedde okuvaayo ne gategeeza nti bw'otunuulira ekibiina kya National Unity Platform nga kino abamu ku bawagizi baakyo abe basinze okuba nga bakwatibwa n'okutulugunyizibwa poliisi y'eggwanga Uganda, ekibiina kino abasinga tekibamanyi. Era bw'otunuulira abantu abasinga olw'ebigendererwa byabwe bajja ku kibiina ne bambala ovulo ne bambala obukoofiira wabula ng'ekigendererwa kyabwe kyakutulugunyizibwa ne bayitawo wadde ng'ekibiina kibeera tekimanyi. Era amawulire gano gongedde okuvaayo ne galaga nti poliisi ye nnamba emu mu kutegeka omupango mu ngeri gye balina okuttattanamu ekifaananyi ky'eggwanga Uganda, wabula kino kiteereddwa ku misaala emibi egiweebwa naddala abapoliisi bano aba wansi nga bw'otunuulira omusirikale nga owa Uganda Police Force owa UPF bano bali wakati w'emitwalo 3 ate ono wa CI Criminal Intelligence bali wakati w'emitwalo 35-40 nga omusirikale agenda okugattamu ng'ensimbi zino tezisobola kubeera nga zimumazaako, nga alipoota egamba ensonga lwaki bano beenyigidde nnyo naddala obuyinza obeera obulyake naddala mu kuttattana ekifaananyi ky'eggwanga Uganda naddala nga bayita mu kutulugunya eddembe ly'obuntu. Gwe n'atannaba kuba ng'osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga ate era n'okusharinga. Wabula we twayogeddeko n'abamu ku bapoliisi bano baategeezezza olw'omusaala omubi gwe bafuna kibawaliriza okwenyigira mu ddiiro nga zino olw'ensonga nti omuntu yenna avaayo n'amuwa akakadde kalamba n'abeera nga ayisaawo ye by'ayisaawo. Kati kino nno kyongedde otteeka ekitongole kya poliisi ku minzaani era n'abakulu ne basitukiramu okulaba ngeri ki gye bayinza okutereezaamu embeera eno. Gwe n'akyali Kampala TV, kankwagaliza olunaku olulungi, asiba bulungi, weeraba.